Nekyengenda okwogerako kya bammalerenda basusse okutulugunya abantu n'okulya ssente z'abantu. Bammalerenda mweddeko. Joseph Nsoboga omutuuze w'e Nabbingo y'omu ku bannayuganda enkumu abatambula ng'emitima gye beewanise olw'obunkenke obubateekebwako abantu abawula ssente abamanyiddwa nga bammalerenda. Okusinziira ku ono, bano balina omuze gw'okwekweka ng'ebbanga ly'okubasasula lituuse olwo ne bawamba ebintu byabo be baawola. Ogenda n'owewola ssente zo okulaakulanya bizinensi zo n'omuteesa n'omusingo n'ojja n'ogulaba. Kati mu kugulaba kati wafuna ssente zo n'ojja n'oweekweka n'omala ebbanja nga weekweka amasimu n'ogaggyako kati ebbanga eryo lituuka okuggwako n'owooza mbu ebbanja twalagaana liweddeko twasasudde ebintu byo ng'abitwala. Ensonga z'abammalerenda, ettaka n'okunoonya obwenkanya bye bimu ku bisoomooza ebizuuliddwa mu bantu ba bulijjo ate ng'okubitwala mu kkooti nakyo kibakaluubiriza. Eno y'ensonga lwaki abakyala bannamateeka wansi w'ekibiina ekibataba ki International Association of Women Judges Uganda Chapter wamu ne FIDA Uganda basazeewo amakanda okugasimba mu katale Nakawa okusobola okulungamya abasuubuzi. So abakyala abo balooya n'ate bannamateeka ba judges ba magistrates ne bagamba leka twetuukireyo oli abuuza ekibuuzo eri omulamuzi. Era leero twagala tuddemu ebibuuzo by'abakyala bano n'abaami ebisinga okubanyigiriza ebikwata ku mateeka. Mu lukuŋŋaana luno abasuubuzi baweereddwa omukisa okubuuza ebibuuzo olwo basobole okulungamizibwa. Singa mmalerenda omusasula ssente n'otazisasulira mu budde n'ozimalayo n'awamba endagamuntu yo nagamba oyagala omwongera amagoba oyambibwa oti. Kaakati ng'akasente ako ensasula yaako nga balina oswala ku musaala gwange gwenkola ki gwenfuna. But unfortunately essomero n'endivwako kati who's to pay that money? Nti bwemba mu recordinze enamba yiye oluusi nakatakyagiyina nfunye recording zeza bwenzireeta mu kooti nsobola okuyambibwa nga sina kawandiiko konna. Ne bakuyoolayoola omulamuzi talina kyakkola n'alagira bbaasi y'eruza n'ekutwala eruza wiiki 12 naye ng'ate oyo state yandibaddewo tazze. Ba state abo abatatwala buvunaanyizibwa bwabwe okubeerawo ng'omulamuzi ateeseteese olunaku tubaloopawa. Siyina busobozi bugenda kubawawaabira. Nkola ntya at least okufuna ebisigalirwa by'abakadde bange. Lwaki mulowooza nti manerenda atutaasa olunaku ye mubi okusinga mmwe omutujja ne mutukolera ne tujesitalinga ne kitutwalira emyezi okufuna ssente? Tukitegedde nti waliwo emisomo mingi egitegekebwa wabula bano olw'okuba bakola mmere ya leero kibazibuwalira okulekawo emidaala gyabwe olwo ne basigala n'obutamanya ku nsonga mpitirivu naddala ez'amateeka. Nti bw'oba toli ku mudaala gwo tokola ate tolya. Ebiseera ebisinga n'emisomo egiri ebweru tebajjaayo n'asigala nga ye temumutuuseeko talabangako mulamuzi olumuyita okujja mu kkooti yadde okujulira adduka buddusi kuba atya. Oluvannyuma abalamuzi basobodde okubalungamya ku nsonga ez'enjawulo. Bw'obanga weewola ssente naawe olina ozisasula. Kye tujjako ebeera interest kubanga mu mateeka talina gikujjako. Kyova olaba tubagamba nti no towandiika ntunze ttaka oba ntunze emmotoka oba ntunze bodaboda yange ate omanyi ng'ojja kuba ng'ofuna ssente za kwewola. Olina okutereka bujulizi bwonna ekiyamba emisango kye bujulizi. Oba tolina bujulizi oba tolina musango gw'oyinza okusinga mu kkooti. Tutuuka ku poliisi eyakwata omwana n'abazadde mwe ne mukimala n'ogamba mpaye embuzi 2 nkute mpayo obukadde 2 nkole ki nkute naye omwana gwe bakutte ono baba tafunye justice gwoba ofunye ng'omuzadde naye ate tebakutte ggwe.
kyokka bano baweereddwa amagezi bulijjo obutatya mu kkooti wabula baddukireyo basobola okufuna obwenkanya. Okusinziira ku kusoomooza kwe bawulidde okuva mu bantu, essira lisinze kuba ku bwenkanya obulwawo okufunibwa sako n'ebisale ebisasulwa ebiri waggulu. Abalamuzi bagamba oyo atalina busobozi kufuna munnamateeka, gavumenti esobola bulungi okumufunira amuyambako. Capital offences, the government gets them lawyers on state brief. So everybody who appears in the High Court on a criminal case has a lawyer. Ku nsonga y'Abamanerenda bano baweereddwa amagezi bulijjo okuddukira mu mbuga z'amateeka kubanga bano tebalina buyinza bwonna buwamba bintu bya muntu okuggyako nga kkooti yekisazeewo. But he cannot liquidate that person's property without again going to court. If he wants to recover his money, he must go to court. So the way the manner these people can respond, I mean the victims, the people who want to pay and they can go to court, start a case. Olukuŋŋaana luno lwe lumu ku bikujjuko abalamuzi abakyala bye bakoze mu kujaguza ennaku 16 ez'okulwanyisa obutabanguko mu maka. Jocelyn Nakibole, Agafeeyo ku Spark TV.